Alright, njagala okutwala omukisa guno okubuuzaako mukwano gwange atumbudde awuliriza era atulaba saawa zino zennyini butereevu Good God Intuition Nsereko Mami Dao so n'okubanga ate eno olunaku olwaleero tukomyewo naye njagala okwebaza ate okubanga otulaba njagala okwebaza okubanga nti oli so demanding ogamba bannange nga musirise nga muwummudde mukomeewo tusobole okubanga tubalaba rekisa kya Mukama tukomyewo naye erinnya lya Mukama lyebazibwe era liweebwe ekitiibwa. Nzize ne famire y'omwami n'omukyala ba Isaac liri banganya odyogera kuba nze spelling endaba ndala naye ate bwe mbisoma bigenda birala either njagamba mugogo kale tugenda tambulira awo omwami ajja kubanga ajogera twasooka omukyazaako munnaye ngali ku luguudo lw'essingo tugenza okudda kubayita ababiri yazze naye era nja baleeterayo n'omwami Munansonyiwa kamera person watyo ye wanseko buseko masavu meerere kale munzikirize mu kaseera kano atembeere nga nkyuka butereevu eri abaagalwa baffe oba abagole mu nsiike ensooke mbayozeeyoze awamu n'okubaaniriza mu butongole omwami n'omukyala muwulira mutya olunaku olwaleero nga tutudde wano Bobera gwe bangamba konti ladies first naye kale engeri gye wanziriridde nze munnange wombuuza bwe mpulira nduddeyo oluddeyo kituufu ekyakubesa naffe kyetuwulira kyekyowulira wajja weeyoleza obwala bwonna busiiwuuse nsajja wattu kaakati oyina abeera awo n'akufumbira ku ttooke n'anyiga akawunga n'agoya akatunda n'akamula n'akuteera awo n'okomawo twawulira wawaako bujuzi n'ogamba bannange amazzi ne bakuteerayo amafu kiki muli kyowulira nga Isaac masavu meerere masavu olugendo luno olutandika otya kasooke tuwulire omukyala atubuuzeeko tusobole okuba nti ate naawe tutandika butongole. Kama yeebazibwe. Amina. Do I need to say my names? It's okay. I'm Sarah. Sarah who? Okay, Sarah wa Isaac. Tetubalinaako buzibu naffe luliwo olwo atugamba amubbire wa kale enkomyewo gy'oli Isaac otandika otya okomerera bozi wamaze kunyanjula jenze Isaac mwami wa Sarah basala babeera bameka mwami wa Sarah omubwati tewali mulala tomugattako tomutoolako tomugirako and the last atujja kuba engalo abalabi baffe otuuka omwana muwala omusanga wa ono mwana kaneetereze mukyaye kambadde nensulise ono mwana ono talabika nange nali mbitambita eyo nemusanga abakati njogere ntya twagala olutuviire ku ntono kubanga abantu abamu naye tebamanyi kulaba anyway balaba naye tebatunula oba nandigambye namusanga mu comment section anyway mba nkyogera mu comment section ndowooza comment section olwa commentinga bugambo ki ono mwana yali musufu nnyo ate mu ebyo comment section live chat mostly mu njiri ezo Facebook atekayo kwegamba yali faani wo okutwaliza ewamu ate kusooka teyali faani wange nnyo naye okwewayo kwe yes okwewayo kwe nga ali committed nnyo musanga mu comment section ifujo lwakuba yalina linje naye nga tekayo notes naye njijukira abaali bakomentinga nga ku mikutu gyo twali tuwera kyankizo ki ekyakusikiriza n'ogamba owaaye mu bonna abakomentinga Sara yandiba nti alimu eggumba nze nasooka kwagala ebyakola okugeza kubanga ali committed ndiko gundi notes azitekayo ddala nentandika following in love with what she's doing wasooka to fall in love yes olwekyo kyakola but not to fall in love with a person nalisimamanyi not just nalisimamanyi just nasooka kwagala kyakola
Ganzire wa Sarah. Omwami ono bw'ajja gy'oli aga kugamba bigambo kigwe nawe waga azaako nibanga byayogera ddala bituufu ngaze eri yonna step tugibuuke tetulina kye tugenda kubuuka ngaze koza agambi ye yakusanga mu comment section. Yes, tubeerako naffe tuli ba YouTuber. Lwaki walondangayo Isaac? Saamulondayo. Nze sirina gwe nalondayo. Ate kye yakusanga. Nze sirina gwe nalondayo. Bye yakolangayo byakunyumira oba? Sigenda kuwaayiriza bye yakolanga byanyumira. Though nze ye ng'omuntu okumufollowing yalinga tuterayo enjiri ey'enjiri mu bapya oba yakiteekangayo lwakubiri. Sawa oba mu basatu oba nnya waliwo eyantaginga nesanga nga ndi ku page nentandika obbeerako ate nali muntu mulungi nnyo nga njagaliza era nga bwensanga nga nanga balambayita jangu nkabasharingira jantugoberere nga nkabaweereza naye ebibi ebyokundaba birabika bye byasembayo jjuzi wano looza wala nnyo 2024 anti kati tuli mu 2025 otuuse oyagaliza osharinze byonna obikoze ajja atya mukwatagana mutya okugamba nti yes tutandise okunyumya mwasooka baba friends oba kyatomera butomezi bwekiti nkyeka nze nasooka n'omunoonya wanje oba nali mubuuza ki nali nina kyemwagaza by the way nga bintu si nali njagala kukola streaming eya ekintu kyonna kijja ku YouTube okukisa ku Facebook already yali akikola kati ne munoonya ambulire app kijakola ki jakozesa newe munoonyeza mbu awa page ya Facebook wali amazo gitwala eyamwe eyiye kubanga we namunoonyeza nga takyalabika ne page nga bweginonya teriiyo nembuza abaana mu comment section ne bampa ennamba olwo lwenjogera naye ku WhatsApp era kye nali mwagaza lwekyaggwa sikulima munaddamu muweereza adde kahaye nobula akolo lwe byakoma naye yayango saving ennamba eddakika bbiri nga ndaba sirazize nziraba ne ngamba yo nonga saving amangu ennamba nze bwemba sirina kyenkugamba nkomaawo niza kanze natwala ndowooza omwaka nga ne bwonkubira saving namba kwengo ali mulala muko bwentyo maybe omuntu tomutegedde naye most cases bwe mba nkutegedde kinkakasaaho ekisooka nali manyi muntu kakate bwe yajja nga wali omumanyi nga mu komenti walaba kyewali oyagaliza embazi asudde busuuzi egwabyogedde kati nze jasi nensirikiramu naye era nange saamutawaanya era bwe namala muddamu byayagala nosiika netudda mu lockdown nabeera mu lockdown nga tewali ayogera nemunene nasoogerako naye ozo ne status yali taziraba omanyi yali atekayo status naye nga yenza atekayo wezange yazirabanga nga sitegendi yazirabye manyi abantu abo bamanyi oziteeka mu gundi tosobola mutegeeri ndi yavyuenze status yo naye nga azigoberera bwekito bwe kyali munnange amiina obwangu nakozesa bungi nnyo oba okusaving enamba awaayi wali wa kintu kyo osanga gwe target wayina nali ngambye mukama webali kama nzeemu esaala wajja tuwako butips bw'obwangu amala okujja mu inbox mwogedde tetulina mpozi gye twayogera bangayagamba alo badde nkubuuza yenze gundi olwedde nga nze nkimanyi manyi WhatsApp oba oyogera n'omuntu most cases ereeterinya ati olwedde nze nali mutegedde nga mumanyi nemubuuzayo ono gundi ndiye nemuddamu byemuddamu netulekerawo tenesigala nga nkola monetization yange nga monitoringa what's going on olwani addamu okusuulayo akagambo oba ani oyo nendo tewaddamu kubeerawo kagambo bingi biri awo jase ebingi ebyaliwo nga nze sikyalaba bintu byo yamala nasimula enamba yange simanyi oba yakyusa simu naye yogera amazima kubanga waddamu nosaba kubanga naddamu kusaba namba nga sigiraba andi nga nnoonya omuntu simulaba siraba kwadde ka status nenganange nenekubira omulanga ate oba wali osirise naawe ate munnange
teyali mwangu. Manya abantu abo bajulamu byawandikibwa bajulamu biki byonna otandika otya kati zenga nsirika era sigaba namugamba ndi kino na kino naye nze namugamba naddamu kunoonya namba nange ddamu mbeho ku namba yo gundi nkunoonya nasoka nalya pin awo nalya cover teyaddamu awo zeyandibenge live endala gundi nkunoonya zuno obadde ogamba ki ate namba yajjanga ku live mbunkunoonya ku live service nga ujja nnoonyeza mugambo ngamba kiyogera waneeno ate yankolangako effujjo kubanga yajjanga live eriko abantu 6 n'abuuzaamu omuntu ogwo nkunoonya Saara eryo liba fujjo oliwa era naffe abalabi abasigadde mubali abeeranga fujjo kubanga yabuuzanga ye n'agenda comment netambula live namba nga bagenda bajureplyinga mezo za Facebook tezivaawo bagenda bareplyinga ne bareplyinga comment imwe always replies 100+. Nga ye nanyini kugiteekayo yagenze dda nga naliiko nze nali ngamba nkunoonya ate nga nsubira omanyi bwe nkunoonyeza olwo wali omunoonya nnoonyeza ng'omunoonyeza ki bosi we obuwaja nakugamba nali nkunoonyeza ki sijukira by the way never took you serious just wali omisinga okuviewinga ebintu bye oba mu Luganda bagiyita kusika eriyo nali nsika eriyo Isaac wanji munna okutandika okwogereza Saara officially abavubuka abamu alinda kusooka kuloota naloose Mukama yakundaze Mukama yakumpadde gwe wawulirawo feeling ya love nti yes omukyalo ono mwagadde omanyize bwe mbanga njogera mostly n'abavubuka kyandibadde kirungi n'oyagala omuntu bw'omala omwagala n'omupresentinga before God kubanga ne Bayibuli etugamba nti alaba omukyala ow'okuwasa afuna okuganja maaso gaani ga Mukama. Yes waliwo Katonda bayogera nabo namulaga nti ono ye mukyalawo oba ono anaaba mwami wo ano oyinza okwesanga ng'omuntu omu bafunye ng'ebirooto bameka basatu oba babiri kati gwe wafiiringa eyo love n'otwala mu maaso ga Mukama oba wagamba kankasuke yejjinja mu nju kyekivaayo okusogera ddala nga bwenkugambye nasooka falling in love with what she was doing bwe namaliriza ekyo nembeerawo mpola mpola nze ng'omuntu kubanga then yali tali mu ggwanga yes ate nga siina mboozi tetwalina mboozi eri awo kati tuddamu kwogera nga ngamba omanye bino byange ebyenkola bya airport pickup saba kundetako sente meka nemubulira sente mwali twakiriziganya nakasi nemugamba munange nandiyagadde okuvuga byaddala yambisako omulimu bamutwalira bwerere bani yamutwala nakati simutegeranga kubanga tamuŋŋamba akasente yakatya simanyi oba yatya akasente oba yatya kyenamugambye ndi munange nandiyagadde kutwala nandikuvuze kati neyeebuzabuzaawo kumaliriza nga simuvuze natobanga obusente bwosaba bungi kubanga atobanga ebuli favourable kubanga tuteseganya ensonga teyali yakasente ensonga ekisooka lwali lwa Sande ng'ate nkimanyi muweereza ekyokubiri nga gye mutwala tamanyiiyo ekyokusatu nga tetunaba kutuuka ku lunaku olwo yali atandise okunnoonyerezaako nga tetunaba kutuuka ku lunaku lwenkomawo kati namanya sente zonna zemugamba agenda kundeeta naye si kye nali njagala kolode yali amaze olaga interest ye nga just nze yeefudde nti sinnagiraba kati towakana bayirawe abakyala tumanye byoba oyogera byeweyogeza gyoyita interest kati interest oze agakumpa mulimu ate kati nalaga ekisooka wali otandise omunoonyeza ku live ate era mweyo period by they waddiramu ofunira namba yange kubanza eyiye nagirina naye nga simuweereza message kubanza nali sina kyemugamba kati nga ate ye ndaba agamba ku live mbwayagala enamba yange kati nga ngamba tasaabanga talina namba yange already yagirina okay.
era ngamba mutima gwange nze siga kuddamu wanamba nze akatemba simubeera simwa kwanza ndali kimanye namba agirina kati nga simanyi lwaki addamu jinsa ate nga ajinsabira ku live kyoba nga nti yali ankolako effujjo nze nakitwananga nga ffujjo kati olwo industry ogirabira wabannange kati before nga sinaba kutuuka kukomawo osobola okujjukira nina omwana gwe nali nyamba gye mutundwe kati wensoka okuweerereza message nga sinaba natuuka kudda ne mukugamba nina omwana baggalawo saameka waba atusireeti osoomuyambako nayingira nedda kubanga bwe mala omukwasa wambuuza ajja muwala mulenzi ne nkugamba mulenzi nambuuza ye husband oba husband to be emboozi yawanvuwamu nemmanya nemmanya wawayimiridde kubanga mu mboozi eyo namubuuza nemubuuza oyagala kwewandiisa oleta application naye nawe jokingly nawe tewali mwangu okutwaliza ewamu so omubuuzi oyagala kwewandiisa oleeteko application nga walabye eddawa gy'alaga nga mulaba byaliko nga nejayita ndabayo kubanga wama yafako oli omwana mulenzi bambi munyambire bambi omukkiriza tayagala ndiga ya mukama kubula nange saabitegeera nogamba kansooke mbuuze ebibuuzo byabuuza ng'omuntu omulala omukyala yakutya kwolwa okumunona ku airport ng'alabira ddala bwe munaatuula babiri mu mmotoka simanyi oba yatya oba yakola atya ate kwali kutya nali saagala twala nkwaso manyi dadde omu aba asomesa basingwe omusajja bwajja n'alaga interest aye teweefuula muzibe ne pastor Vicky atera okyogera munze ate nazimujje mu nsawo kati nali saagala ekyo kibeewo sikatiramu nali saagala kibeewo nali saagala twala kintu kya muntu yenna nga mmanyi sigenda kukola kyayagala naye nga gwe muli wali olowanga Isaac asobola okutwala for free ngeri gye mumanyi ayagalamu akasente awo okusinziira ku ngeri gye yali ayogeramu yali ajja kuntwala ku sente zonna ze nalina investor kola kwa investment kogwe n'onumirirwa buuza nze abuuza sebo toteeka mukyala miguu anda atanise kumpisa mu gaali ze ku mulimo gwange ntwale omuntu kusendera entono ate amafuta nga gabbeeyi wali olabye woogwa ssebo taata nti zijja kudda ndowooza n'olunaku tebyalimu simulaba ku muntu bana nali simulaba mu buli bameka be wali ogira ng'asobola n'okugamba ng'owulira toyagala mmunona naye nga muli bamukwano setuteseganye kyeyage emmeme yange yali yasiimye edda emmeme yali erabye akatale weenaagwe asiime mugamba mbu emmeme katale kati esala akomawo mu miitinga mutya kati olwo physically yakomawo nesimanyi ndi yakomyewo kati mugwamu oba ngwamu mutundwe ngaze mutundwe tegase mumanyi nedda abayita babiri bejjukanye nze nkyajjukira nkomawo ku Sande nga balanga okubatiza kwa Saturday kati nga bagamba classes oba za Wednesday manya registration kati nali ndowooza nga ndowooza nti waregisteringa nga obudde bugenze oyinza obutagenda ate yali mwezi ennaku ze twalina census ekyaki waliwo ennaku ze tutaaliyo ku kyaki baggalawo nti nkya tulinayo service kati mukubira nga njagala kumanya baregisteringa batya nsobola okusindika omuntu na registeringa on my behalf oba nsobola okujja kulo lwennyini ne registeringa wadde saabaddewo mu kusoma we mukubira essimu direct awo amanyira nti nakomyewo tewayita ku WhatsApp ate yali WhatsApp nakuba direct call nzijjukira bulungi ayizako birabye ono mwana teyeerabira kituufu mboni mbadde mbusaawo ndowooza kati olwo kati ndowooza bwe yamala kuba essimu neŋŋamba wakomyewo ndiye waganye okumpa omulimu then the other next time bwe yajja ku church sibe kituba ekiri munange najja ku church on Wednesday ndowooza awo nambuzaako ng'omuntu omulala namba essimu ngicharging ncharging namba sente ndowooza nagicharginga bulungi n'ozikwata sente era nagisasulira nkugambye nali saagala kintu kyonna kugamba nti byakwekwasa mbu manyanga akimanyi era nazikusaba era n'essimu yange n'ezimu wali oziganyi nazikuwa
era kwakwatira n'asaba munyweza naye nga saagala nkwasa yonna nti bwajja n'essimu ayagala kyajinga yakwerere wali otya ki nga kikyotya ku Isaac enkwanse nali sirina kyentya kuye ng'omuntu wabula yali nkola yange saagala musajja ayimirira agamba kawala kalokole naye enkola yaako ate ng'ekintu kitono nsobola okyemalira wayagala leka mukulula ebyo biki kirinnya bbi ebya Saala mulaba mukazi ndowooza ddala Saala Isaac otuuka era sina bye namugamba jassa mpolampola naye butagenda wala abasajja tebamanyi kunyumya kyo ddala ndaba kituufu kubanga era otuuka nga mukyala yalina okujjukiza kituufu kuba ebimu ogenda obirekayo tubeera straight forward tubeera ku point teweetooloola nga bwe muba mukwana mwetooloola siri ku ebyo ate wafaananyosengawo ate nkutwaleko gundi tugendeko wano ate bikoze bitya kale tugende tusabe gwe wakitomera butomezi direct ze nali mukakamu nnyo wamugamba kigambo ki era wamutomera otya olwo kati mukama addamu akinkolera nange ayagala genda ku Supreme wa Musumba Vicky andi yenza alina emmotoka nina pick up bozi nolo tewamba sente z'amafuta kati obuse nnyo era ngenda kujjukiza zijjukiza olaba okuva lwe namukubira nga nakomyewo teyaddamu va ku simu yange nga buli kaseera kubira yes nga buli kaseera nkubira ate nga simanyidde bintu byakubeera ku masimu omanyi bwoba obadde toli mu ggwanga eri ebintu tomanyidde kale nga simanyidde ebintu byakubeera ku masimu kati ng'essimu yenyiiza ekisooka wa mobile money airtime tamweriguya era nga si kyekizibu kubanga n'okwange kwabeerangako airtime ng'ebyo byonna sibibala naye ng'essimu yenyiiza kati nga muli neebuza lwaki talina byakola buli muze yakubanga n'otazikwata Isaac ndabawo bobeera mundaawo nesizikwata naye munange ofunayo obudde batera tugamba ndi omuntu gyoyagala omufisiza waka kubanga mulimu ebiseera naffe wetumanya okuba n'otapiikinga amadde bize oluusi munange kati ebiseera bino ndowooza sikyakwatirako ddala bwe mbeera bize naye bw'ogikuba nga siri bize nkikwata tokyakwatirako ddala waliwo akulemesa oba mba ndowooza ku mwana w'abandi olunaku lwe najja ku kyaki wa mangozi olunaku lwe najja ku kyaki mukozi watwala kisimu n'ogiremera nalina essimu 2 n'atwala essimu emu n'agiremera nno ssebo n'abeerawo ng'alinda oyo omuwala gwe yalekangawo ku mulimu amale ku jjambo antwala ewaka ate nga nze naganyi sigenda genda naye naye yalemerako paka era nva emutundwe ng'obudde bugendedde ddala akutwala waka yali ayagala kuntwala naye era nagaana naye oyawulamu kwewaka ewaka ewaffe kubanga nali ngenda waka nga nva ku kyaki nakusaasira empewo yali nyingi Isaac waliwo wenajja nga waliwo omukyala oba yoyo gwokozesa bamulekera essimu agikyajinge n'avaawo yeyo incidence oba eno ndala sikyajukira kati mayanze sikyategeera naye nze saakola chaos kuba nze namanyi ono atutte essimu he's buying time ayagala kufuna budde nga anyuse nga tali ku mulimu afune obudde bwayagala okwogera nange I understood that era yali ayagala obudde buno obuwanvu mu kkubo nga nvuga agende ng'ayogera ensonga ze kati nze ebyo byonna nali nabitegedde dda naye nkisala ne nga nze sigenda genda naye olwo essimu ogireka mabega essimu yamala neyennyula n'agimpa era ninninnya boda paka mu tawuni nenfuna takisi nengenda ewaffe obudde bugenze atotidde kubuuza lwakyuzireeti my parents were very okay okujjako kimba nkubiranga obudde nga bugenzi ogatuuka saawa mmeka the fact that it was a busy day nga abantu bali mu kuva mu kibuga mbu bagenda bababale okutuuka leeti kyali kisuubirwa so wamma ate nalyose netuyita naawe ojjukira badde atuvuze mpaka ku lwasagala balwisaawo oyina gy'olaga ani akugoba omanyi gwe oli businessman so bwe muvaawo
lunaku ki olulala lwemuddamu okumiitinga? Nakomawo emutundwe naye nga just hi how are you nga nyingira mu church. Tewamuwanga budde wamwewaliranga ddala saabulina tewabanga na nnyonta eno abawala nga balina ennyonta bannange nzadde at least ne bwenfuna ngambako because ebitya kwegamba akaweta ako tuba tukeesunga. Tebyali mu programu zange. Waliwo n'aloota najja nagagwe brother nkubulira oli wano weekunyakunya naye nze mukama tebyali mu programu zange. Wamunyomanga lwabuki Isaac? Ate kwaliko kunyoma nze just nali ndabanga si ready ku bufumbo. Nali saagala musajja yenna nnyingirira mbu ayagala relationship kuba nali nkimanyi nti relationship wennyingiramu entwala mu bufumbo. Watyanga ki? Ate nga si no nali njagala buvunaanyizibwa kiki? Nali nkyayagala kwekolera ku ssente nina ebirooto era buli afulumyeko by the way yava ku birooto bye yagenderako kati alina binene. Anti ebibyo bye bya Isaac. Ebya Isaac ekyo tewakityanga byange kati nga ndaba omuntu bw'ayingirawo agenda bikyankalanya era kye nali nti kyaliwo kyatuukirira kamala byonna wakyankalanya ebirooto by'omuntu nange bansonyiwe weetonze naye era yamaliza ng'afunyemu kyekirooto kye yali asinga okwagala. Era si ye ffe tubeera n'enteekateekeza ffene ne Katonda abeera neezize. Amiina. Tudduke otuwala omukyala ku Supreme. Njagala kutuuka wano okyatulira ndaba atunula atya Saala newankubadde ku Supreme yansaba obudde antwale out. Yes gwagenda okusaba nze yakola mu programu yogenda ku Supreme kubanze yali programu yange ku lunaku lwe namuwa nga ngenda ku Supreme era nga yembaza obudde obwo bunaggwera yayagala kutwala neyongereyo era ndajja bukyali sajja mu budde bwagenda ku church. Ne business yaffe wagireka ki ekimu? Business yaki kubanga omusajja ali so determined okulaba nti akola kyonna naye era ekyandikibwa kiri muki mujoni si ekigamba nti mukama bwe yagala ekkanisa nawaayo omwana we omuyeka omuntu waba ayagala era ateekamu egamba yateekamu tulina investor mulamba nga talina bukaka wajja obudde bukyali kubanga munaye bali basabye expecting at least mugendeko for an outing era we went where we went akubana muguli embizi yange teyagiri oba yali tali ambizi by then enyama yayo wagula poko ekizibu ebintu byo odalinga bibamu olugodogodo kali kalunguse kali special. But I told him before nze nalina ekizibu kya appetite nga ndi akantu kati najja mmaze okulya ate era nali mugambye leka naawe oyinza okuba oli kano tolako buchips kamu bubiri busatu ekifirumako kimu mugambe enzikuse tebyali byakulyako kulumako ndowooza kati era kimanyi nti tebyali byakwekoza kati oliirako ddala katono oba kwolwo olunaku byonna no nali mbimugambye kubanga nina gye nasooka nga saa kudduka mmere yaabwe ng'emirundi gyonna gye ngenzeeyo mbadde nga nsiiba naye nga kati banagamba onadduka ki wano musajja bambi akutute out yeeriira ekigodo kye Isaac owulira otya? Nabigumira waguma weeyisaako waguma neegumya weegumya n'oka parking okatwale bamanyi toleka mabega tula tugende nagenda nawo kali mu maaso abandi omanya wa driver otutera tuula kateekawo mpola mpola oliako ngenda nga ngayamuko mpola mpola ng'omuntu omulala era baaba tutuuka exactly kati awo tuze kinyosewe kyali kati awo omuntu simulaba njagala lumba tulabe lumba tulabe ekigambo nga kinene kyokozeseza nze nterawulira nga lumba tetujja faayo bali balumbe ffe katulumbe wano direct esasi olitadde mu kyemba tutambula mpola wetunyumyamu mboozi naye era nayo noonya mboozi era ukyakulema Isaac
by the twava gye twagenda nga tayogedde pozi nga teriiwo omanyi tomumanyidde ndi wa ku kyalo nga bwe nagambye nti abasajja osobola okutambula emyaka n'oteekamu ssente zonna. Nze mu lockdown mwami Nsereko yatambulanga okuva Nakwero najja mu kibuga ku bigere at least ekigambo ne kimulema naye nangamba earphones zoyina zikaddiye kangende nkugulireyo endala nagenda mu town nagula earphones naleeta screen guard naleeta oba ne ka phone cover ngamba kale kati nze bayi ngenze naddayo naye ng'olaba wajalaga kati gw'otambula ekigambo kigaana oddayo. Muganda wange ebigambo ebyo si byangu kyenyinza okugamba era tusasira nnyo abasajja mumanya tera tugamba bachachi boy tebamanyi okwana oluusi beewala mitawaana omwana muwala ototomekerawo omugambo n'oyogera ekigambo kumbi yabiwulirako dda nkwagala nnyo biki okitegeera ng'akiwulira kati oba weekunganya onoonya ekigambo mukaba amagezi abamu kyenali ntya kugaana ate oli mu asa mwenyini kugamba nga osooka noweegumya n'olaba ekitiibwa kyo nange oluusi nabadde akusamu ekitiibwa alina ekiti kyabadde akulabiramu muti obagaana g'omanyi omuntu okugaana enkeera n'oddamu n'omutunulako n'omuyitako enkeera. Let me ask you omuwala gw'oti okwaprochingirawo oba ekigambo ekyo n'okikuuma nga kigaanya ofuluma oba omwagala deeply cause osanga abamu ng'atomererawo sister I love you because bitya ekitegeera naye ne mubaamu ono ng'amazima ekigambo kigaana oluusi ng'otya response kibagenda kuddamu ati naye ono ku lugezigezi lwemula naye story ndowooza ogiwuliddeko akatonotono lugezigezi lwalimu simu yiyo yazikwata nga atayagala alaba mutawaanya era n'omuntu atayagala oba omulaba n'oba oyogera naye ku simu owulira enjogera nga si yeeyo munanka nkwerekereze kale kugamba addamu mangu banga mutasizza ng'aba ayagala olaba omuntu akava ku simu nakanziremu nkube natagikwata okubyemu akafaananira esimu agirinaawo kumpi naye natagikwata. Amafuta ogavuze mugenze ku supreme nga bwe mmanyiyo olwo tunatuka ku supreme olwo twayite eno wasi eyo kitemu kati otandika mpozi nange mpulira n'omuteekayo awo kimu ku kimu mpola mpola ng'osese maama munange mpulira nandisetoolinze naawe bw'otyo bw'obitandika ate nabitandika ng'asaaga kati munange sina bigambo bingi by'okugamba bantu bakugambye ebigambo bingi I love you like fish loves water I will never do what okitegera ekintu ekyo nga nentandikiraawo mpola mpola munange nze sigenda kuddayo eyo kwetoloola oleeta ka Yesu yakundaga mukama gwo gwasonzeewo ate lwaki mba muwayiriza mukama talina kyaŋŋambye nze nsimye omuntu wange mbulidde meme yange kyeyagadde kitegeere nga munange nze mbulira njaga kusetolika naawe naye byonna mu byonna me I want to settle fe abakuyimbiriranga ne tuddawo ne tukkuba olube bannange Isaac olemedde ku lujja singo saaba singo fe abakugaganula looga akanvemu ate nga mugaganula mutya nze nga neebereraawo ndi mu camping nkeeta okitegera ekintu ekyo oba byawuliranga ku mutwe ajja sinali sibiwulira nze nga nkeeta nenga kati sigenda byogera obudde nga bukyakiri oluusi nasooka balagako njala balagako mugongo saagala mumanyi ndi eri akale ne mulowooza mbu neegumya weegumya rasitazo nali nk'oyo ziraba nga kiki ekyo ngulimbalimba leero noogira simanyi biki n'owandiika ndabye bikoze butya nga ngwenga okoowa mangu nze njagala ebintu ebiri straight forward kati mwana muwala mugamba nange nze njagala kusetolinga if you are ready to settle with me omanyi oluzungu lwangu nowata olumanyi naye oba olukwaliramu omukyala tewatya kuba mbogo ate ziri embogo ezalavu ate zibanka munange I want to settle with you if you are not ready to settle with me it's okay bambi neweegumizaawo n'ogamba in case rejection ate bw'oyogera luzungu abamanyi ndi olinamu oluzungu mpola mpola I feel like
nokisirikiriramuko aba kiwulira nga kyakolo naye ayinamu kaki Isaac naawe tewali mwangu ssebe ekigambo mala gakikubawo bwotyo ate kati ze nali bwebi kubanga ebigambo bali bamugambye bingi tewayagala byakwetoloola ekisooka namanya omuntu gyendi naye muntu mukulu musomero olaba twawandikanga bupapula I love you nokateka mu kitojo nokawo omuntu okitegere ekintu kati nga nkubaganyamu obufaananyi ye yakawulira ebigambo bimeka kyengenda mugamba nga nze kantukire ku nsonga sijagala kuwasa ate sagala kuwasa buwasa njagala kusetolinga naawe okay yes Saala ekigambo okiwulira mu matu akubanga nzinalika enzijukidde tujjukize ffe tetulina buzibu waliwo emirundi gye yampostinga ku Facebook egy'okumu nga nkolera posts nga tannaba nakwogera nga nakomyewo wali ofa kikateeka tuwulire ng'akola kawero kamu mama siyegwe mode ate siyegwege nzijukidde kati mpulira njagala kumanya olujjudde lw'abangi omulamwa gw'okumpostinga ennyo nga tannaba nakwogera gwali ate olaba ekizibu kyenali nina postinga abantu bangi kati nawe nagamba mu mikwano gyange naye nkapostinga amojjukira yakupostinga emirundi emeka oba ena ankubye n'ebifaananyi ebiri origino mu simu ye napostinga origino nenga bane omusajja afaaki ne post emu nakyangomi ndimugabula kyonjagaza kikulu okay kale tugenda kutuuka wano nga ekigambo kigudde mu matu by the way Isaac asooka otubuulire munno omubba ekifaananyi takukkiriza abawala twagala nga at least there is something wegizeegizeeko gw'omala gayiwayo buyiyi ekisoba omulo gye nali njiyeeyo nali mwagala kwegamba nga bw'abaamu n'ekirala omutamisa abalala asigale nga wowe wekka kugamba naye njagala bamanye okitegeera bamanye naye ate ekiziba abali batandika ddala kusoma gundi obubonero kubanga napostinga nga abantu bangi ku page yange ate bwe napostinga ono comments zalinga nyingi ate ono nga akuma omuliro my Facebook emanye kuleeta memories wali ebiseera tugenda mu memories obu nga esolinga akajukidde nasala omugambo munene naye nga nze emanye kyendiko tuli ku lugendo lwa Isaac ne Sarah bamitinga batya batandika batya kakati betulaba nti bafumbo mwami na mukyala mu kiseera kino kyennyini nti Sarah yatukosa eddigobe mu maka ga Isaac naye tulabe butya bwatandika Isaac ebifaananyi bye yapostinga nga bingi ogenda okulaba ataddeyo n'ataddeyo oli naye ono yali wankizo wange era woolabira mubaamu kwateekako essira tamuvaako yeetolola so mikwano gyange mu kaseera kano tugenda kubanga nkuwumuliza wano tujja kudda tweyongereyo n'olugendo lw'ababiri bano tulabe batuuka batya ku nzikiriziganya ne bagenda mu maaso ga kabona okusobola okuba nga abagatta. Good Girl Orientation Nsereko Mami Dawson, Good Girl YouTube channel kobeera okebera ne ya Isaac Kweri ate munnange osobola okuba nga otufollowinga.